ate omuntu ali eggulu nga Kampala yamulema amanya ate ebyabadde omusajja yabyogedde ali ku live nga ali ku simu nga gamba ali eggulu olesegedde eno generation yamusukako muzeeyi akkiriza ate wanaagala okuwalira agenda basewo ne banyabo musise mutya mwasibye mutya kasobe bitambula ddala bulungi nnyo olunaku olwaleero atukomyewo ne pulogulaamu yaffe atulaga tukube tojjo baŋŋamba abapango ne baamukuba kyekyaja music wa alien ku Galaxy taliko bamugjayo taliko kati awo simakyega ensonga gwazimanyi nze nyimba nzirwa bazikuba Galaxy ezikuba alimbye naye nga kyakituufu tebakyazikuba nga ebalina webazikubanga edda naye ng'ensonga kweva ng'omukulu akabinja kakuba omuntu omu okuva eyo ku station gwe oba olaba kyali kisoboka tubeere Galaxy ebeere ne show bali bagiyita zinawadi ng'olaba Kibanda yali asobola ogulayo singa baali bakyakwatagana ennaku zino tebakyamuwa awards kikirwaki ate nga neyakulo bangi muwakozi yali byampaka anti yawangula bbiri byali tebalina kyakukola kituufu omusajja yali azikoleredde naye nga baali babulako kimu bagambe nedde tetuzimuwa bamuwa awards zaki kagambe ekintu kimu bambulamu bwensi bw'owangala nnyo n'omuntu ebiseera ebisinga bw'atakujja kamanyira akujja emize osegedde osegedde magezi gazze enkiddemu Galaxy yali eyiza akamanyiiro amagezi gazze enkiddemu ebiseera ebisinga bw'owangala nnyo n'omuntu bw'atakujja mize akujja akamanyiiro oba afuna akamanyiiro Okay, basewo ne bannyabo ndowooza mukitegedde tugenda atandikirawo Sun Keys gwendi naye n'omukyala Shina the beautiful omukyala alina empumi erimu amagezi abasinga tebalina empumi tezirimu magezi naye olina amagezi bandi babeera amanyi balungi nedda mukwano obuzibu twasobola they can't afford us mbuuza batya tetwagala sente zammwe tuli kumpewo mwagala ki abakazi b'empumi temufumba tusobola ofumba naye soka tetumanyirwa tetujogebwa naye nsobola kuba nfumba ne bajja bange sitiinaako buzibu ndi mukazi musiraamu naye mba ndi namba 2 kasita obanga otuukiriza byolina otuukiriza I don't care naye buzibu tetumanyirwa tetujogebwa basewo kiti abakazi b'empumi mu relationship balowooza baba n'amagezi agali mu maaso bangi bendabyeko abasajja baddugavu nga tebawasa kiri pasono tetuwasanga lwaki tetuwasa ani ebiseera ebisinga tugwamu bampumi abalowooza nti bagezi nnyo obuzibu obukola ki tebawasa waba tasise tomulaba amala kuseka kati abakazi babeewala kasewo ne bannyabo tugenda atandikiraawo ensonga nnyingi nnyo tula tuwaye oba tula tukusabule sikusabula abantu bajja tusiba ne tutandike bingi nnyo ebibaddewo kansukeziremu nkubuuze engombo yange yaguno omwaka ogimanyi togijjukira mpalana nempalaniraako guno omwaka mbitambuza nnyo ekintu ekitangasa ku mubiri gwange oba ekitangasa mu bulamu bwange nkyejjako brand yombiri kakati bajagamba kino bingi nnyo ebibaddewo bye tugenda okuba atwogerako naye tuli ku Heavy Chicken basebo ne bannyabo and cafe waneeno opposite kalenda makindye nabagamba be basinga okukola akakoko akawooma abasinga naye tuli mu kifuufu loodi alanise wanyana gyafuga alanise wanyana akakaka bannange tujja mukwatako mu maaso awo so abasinga okukola akachipusi akalungi enkoko ennungi nnyo jangu buzi waneeno enamba z'essimu ze ziri waneeno buy one get one free okitegeera tulina baga
ekyasinza okuwome Kampala wano nze by the way nali sirya baga nga giyigira wano nyama bingi hotdog byonna tubirina wano nakyo era kibanga baga ati hotdog eyawukana ku baga nti hotdog esobola okubeeramu pizza esobola kubeeramu gundi sausage okitegeera ate nga yo baga ebeeramu either beef oba chicken kalwaki bagita hotdog bwokiza mu Luganda nga tombuziza ku baga lwaki bagiyita baga baga tekirina Luganda ne hotdog okiwulira nti kijja mu Luganda embwa eyo kya embwa ebuguma embeera bwetyo bwetandikira ku show eyasiba okubeera ey'amaanyi nnyo erugogo bw'otunuulira ku show ezibadde zikoze ebyafaayo ze zendabyekawo erugogo ezisinze okukola obutali bulungi eyinza obeera ngeri mu kifo kyakutaano bw'ojjako eyo kuba yasinga Gravity namba emu nze sho zendabyeko nga mbaddeyo erugogo nga zikoze obubi sho yali baali bagiyita boda festival yategekebwa promota Cairo n'ababoda bennyini bayimirira wabweru ate balinde baboda bannaabwe abali munda ebyaddala yaggulu nedikwa buli wetuuka ajongerayo ekifo kitya Palaso anze ngamba zengenzeemu tetokaazogenza mutuli mukumenya sho njagala zengwitireseeko n'amaaso gange esooka boda festival eyokubiri Saalongo Siraaji eyokusatu Big Gravity eyokuna Big Eye Saalongo yasinga Big Eye abantu kituufu kaakati ekyo eyokutaano yeya Alien Skin anti ngambe muzeze ndabyeko nga zifuna abantu abatono simanyi ezitakoze bulungi era kwefuna abantu abatono so simanyi bulungi nnyo bwe tugenda kitandika netantandika okunyuma yanyumye naye entrance Yesu Kristo omuddugavu and so nekirala bamulesenga Yesu Kristo okujja nga ayingira ku stage kati fa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu oba nkyogere ntya lwakuba nti ffe ekirungi ffe mu ddiini yaffe omubaka waffe tebamuzannyangako naye ne Yesu temumulabangako just muzungu yabategeerera anti kyeddiini yaffe tebagiwa ekitiibwa era singa naye yaliwo singa naye bamuzannyako anti nkunyonnyola kambuuze Yesu ani yakuba ebifaananyi ebyo ne tumumanya bwe tuti kati so anyway tugende mu maaso tutandike ne turn up katonna batuusa wali eri ku performance yes turn up ordinary naye VIP yatukoze bubi no VIP tamwate wakwama tamwate anti jolabanga VIP ate yabadde yeetaano ordinary yabadde eri mabega omwana kawesabu misoni ye ogenda ya tebo kyemugamba mwetebeza mwezali tezirina tebo nga bagenda yimirira nkundeta akafaananyi kankakulage tobanga ogamba space gye twazimbira abamawulire abamula tebe mwagoba ne mugaba basasulemu abazimbira iguma sana yagadde kuwolereza abannamawulire bwe mwagamba basasule anti wulira buli yaliyo yasasula tebaliyo kati kagamba ekintu kimu I was one of the organizers era bwolaba footage nali nyambadde gundi reflector nobody events weshagira gwejogambe yandibadde nga walkover eyo space enene yali egenda ku control machine wulira nkunyonnyola ku stage n'okugenda saidi zeri bwene okutuuka ku byuma baali beeja abebiri baali bali eri mabega wa control ng'ogiyiseeko nkaddemu amagezi gazze kajjeeyo twemale empaka kubanga ne batukamatuka nti munnaye mukulaba emmeeza nali ndaba ya Yasini yokka emmeeza mwalimu emmeeza
mwatunda emmeeza mmeka? Twatunda emmeeza 3. Sijja kulimba kati njogedde mazima. Zalimu emmeeza mmeka? Leta ka video kwa postinga. Walaba essaawa gye yasinze yatuuka sana. Saa zeetegereza yatuuka ssaawa 4. Abasinga b'emmeeza basi. Yokulesi yalina emmeeza gye yali atuddeko naye ng'alina ttaaga. Tusinga owa tebo tebazaagala. Abagala genda eri mu ntulu baagala beera backstage. Tegeza nti wali muzigaba bugabi. Anti olede zaali nsasula nga bonaagula tebo n'ogamba sigenda sobola kujja ne mufune bwe mutuuzaako. Kale tebo ssatu zaalika. Meka? Tebo yalina abantu bameka? Bantu 6. Kitegeeza mwayita abaana 18 mu mawe gundi. Mugambe twatunda emmeeza 3. 3 oba 3. Mwaziguza baani. Waba batunda mmeka? Walaba emmeeza mmeka? Amazing, munze nawe yayasini. Nda soko mbalirizo nyonyole. So anyway nekirala. Turn up eya ordinary nze sijja kuwaliriza okusinza video nga inagiraba. Yes. Video nga inagiraba. Turn up ya ordinary ogiraba. Mashallah. Era buli yagenda kigalo. Nawe kiba nti eno side walaba shaking sahanga bwe yali. Ordinary gye yali ne VIP we bagikola. Nze kunze ku video ngeje najabya musegezo ne yali ki VIP. Je nabe enkalu ngeri mwa bayimiriddemu abatonto nabali mu kwetooloola abadigida. Tebo naba yayasindi kwago basinga ngo postinga simanya abaloba bali tebazze. Naye nga bambya buli yatanninga app kigalo. So ne tiketi ezo tiketi zatambula nnyo ku TikTok. Abantu bagula tiketi. At least twagula nga 10 ng'olina okigaba mu field buli muntu alina okgenda. Kyangamba Mukasa yagula tiketi mmekozi wa Nobati azigabe bugabi. Yazigaba Nobati. Yazigaba. Okakasa. Yazigaba. Tinga ayogera. Bannaye saka nyo tukayana nnyo. Abayingira sokoleke. Abayingira awo beegulira temwaba wa tiketi. Nze nange nagulirako abantu 6 tiketi. Nozibawa. Nenzibawa kuba waliwo ze bawangula ku TV. Omanyi omuntu atuukira yagula. Yazigaba. Ne bawa Nobati mumpewo. Kati kiralifa wano. Omukyala gyali yagula tiketi Nobati n'abazigaba. Sere lwali tuzeetagale twazigaba. Lwaki omukyala yagulira abantu. Lwali tukimanyi abantu bajja kujja bagule tiketi zaabwe. Mwebalitira alien skin okola obubi. Yali omukyala yali agula tiketi zaaki? Z'abantu kugenda mu. Zali agula zaaki? Z'abantu kugenda. Katozeemu yali agula tiketi zaaki? Za alien skin. Ng'akola ki? Kuwagira alien skin. Sente zagenda wani? Kati sokoleke. Mwazi wa alien skin. Sente zonna zaatuuka ew'omukulu. Ani? Nobati. Nedda nokayogereza atuuka wani. Otuuse ewange njogere ku sho. Soka tukiralifainga akantu kano kuba kagenda tabula either omutegesi omuyimbi neyagula table tiketi ezo bwabeera nga yasindika sente nga zagula tiketi z'abaana lwaki temwagula tiketi kubeera sente ezo ziba zigenzeewo omutegesi n'omutegesi abeera asitudde omuyimbi lwaki temwakikola bwe muti? Ani yali ategese omuyimbi? Nobati. Nakyo kyogere ti Nobati yali kagologoosi nga alien skin yeetegese. Kankubuuza ekintu kimu. Mu Uganda tukyalina promoter. Generational promoter Nobati. Nedda nkubuuza mu Uganda tukyalina ba promoter. Balina n'ekibiina ekibatwala. Anti kiri bwe kiti nga bwe tutalina management mu Uganda. Tulina bakiyambi. Abantu abasinga gye bagamba nze ndi manager wa gundi. Oba oyamba ku muyimbi oyo. Nedda anti kibulya kyenjogera. Bwe ntuula ne promoter ne mugamba tusabe olunaku twetegeke. Shonga ya milioni tugibala egenda kugwera mu milioni 2. Ne nkwata milioni 10 nawe 10. Ani abategesaani? Okitegedde. Kati kitegeeza omukyalo ono milioni ennya ze yagula baazigabana. Anti wulira. Nobody events promote presents who? Lwaki teya presenting nga Nobati mwennyini? Anti neno brandi. Okitegedde? Kyenkunyonyola okitegedde? Kati omukyala sente ze yagira baazigabana babiri. Batya.
ze yali aguzemu tiketi yekaye yagula anti tubeere ku oyo kuba yagula ennyingi anti yali awagira kivulu ekyali ye nekyagenda oyimba mutagulamu tiketi ne muziwa nkuddemu ansa sente baziwa alien skini zagende w'omukulu kalasi temuddamu buuza twogera ku twogere ku tutuuseewo kyo yali yeetya mwagenze ne mwogera ku tebo kuva ku ttaano anti wulira katandikire ku tebo kubanze nalabako kantandikire ku tebo Wuliriza. kantandikire ku tebo byonna obyogedde mbiwulidde Kipompo yagula tiketi ya milioni 3 tebo ya milioni 3 wamulabako nga atudde ku mmeeza amulako ku stage Kipompo yayina tebo ya milioni eza okisegiira kati ngenda kuwa example bwe zityo Bebe Cool yagula tebo bwe yamala okuyimba yaddamu ordinary eyo footage wamulabako Gado Simandi yagula tebo anti Bebe Cool saagala twalika kwagala mukujjayo footage anti simulina nze saamulaba anti wulira olw'ensonga temumuyina temwaliyo kati mufunye omukisa mbannyonnyola era nga bwetambulira mu ddiini nti waliwo abaalino n'ababaka abo betuli mu kusinza tetwabalabako ne tulina omukisa abaaliko nabo batunnyonnyola okitegeera kati nze yali mu shoka nkunnyonnyole okitegeera Bebe Cool amala okuyimba yayita naku fensi ya tebo bwati najja nayimira emabega ne baddamu kiboozi alien yamala kuyimba session yasooka n'eyokubiri weyagiranga Michael Jackson Bebe Cool yagendera kikulaga ki ti abantu bangi abagula tebo nga mwe bali omwo nenga tebali ku tebo zaabwe vibe nze engeri anti sigenda kumenyera kubanga musheno temwalinamu mukono oshegira ate sina nsonga lwaki kakasa mbu tebo zaali bwe ziti nedda kale kiri bwe kiti kale mbadde nkulimba tetwatunda tebo 3 twatunda mmeka sinnaziwakanyako kati nkunnyonnyola turn up gyoyagala okumanya ensobi gye baakola nga ba organizer simanyi gye baali babaze stage eyo gibanga like audience kubanga bagenda gyawulamu ngeri muleni emu okitegeera naye singa sheyo bagireka neba open bweti nga abantu betolodde bwe bati ndowooza mwandigambye nti omuntu afunye abantu okitegeedde ensobi gye baakola jukira kiri kisaawe ensobi gye baakola kubanga eringa yali divided in 3 quarters okitegeera naye singa bagireka VIP nebeera mu maaso ate waali gundi wokova y'abannamawulire betwalina nga tebo weziwe ziri abantu ne babeera emabega wa tables nga zisinga we zibadde zijja ziba nti tebo ebeera wano ne basibawo fence abantu ne batandika oyimira emabega wabayira bakoze eki neffe yaffe twabawula baali saidi zeenu nga wano waliwo beetaano emabega eri nga waliwo beebiri okitegeera si bwe yali siri mukkaya kuba nayo nagirimu etegeeza omutegesi yabalabisa mutegesi yategeka gundi sitting arrangement stage babalabisa bakikola balabisa nze simanyi kyenkunyonyodde simanyi gwe kyoggyemu kiraka kyekyo tuli ku show according to me eyo show twagirangira wiiki emu abantu bategeka erugogo awo ne balangirawo omwaka oba emyezi 5 n'okudda waggulu n'ekirala abantu baali basusse okugamba mbu simanyi mu centro neyakola ali eramutegera wiiki emu naye yayagala mulabisa teyafuna bantu tugende mumaaso mbaddewa abategekera ebivulu okumala omwaka abantu bategekera okumala omwaka omaire tuyina kyetugenda bannyonnyola mutegerekera mujja kugamba ndi ku sayidi eyo nyonnyola jasi abantu kuba oli musajja laseba baba amazima nyonnyola abantu kyewalaba nze nkugamba mullo twalina weakness emu nti waliwo ebyali bitambula nga bagamba mu central tetukyalinamu ki bantu okitegeera ffe tetwali ku ebyo okugamba mbu simanya twagala mitwalo 10 simanya tugobe simanya ki twategeka sho kuyimbira abantu baffe abali mu central tetufuddeeyo okitegeera era waliwo bannamawulire nze bemmanyi abakuukuutivu mu ggwanga muno balinga aba waliwo yajja eyasooka naŋŋamba aliyeni bwanaaweza abantu 2,000
bannakampala bamute oyo n'agenda ne waba omulala yajja n'agamba singa aweza 3,000 oyo omwana bamute nga bonna boogera ekigambo ekya Saimo owa BBS yankubira ku ssaawa 3 ez'ekiro n'agamba oyo omusajja abantu bafunye bamumala ku ssaawa 3 bye be baasosola bako n'agamba bamumala tebeeyongerako tumutadde bw'oba oza nkulimba oba oyina namba ya Saimo mwandi mukubidde be bantu abamu ababadde bayina eyo eŋŋombe egamba nti oyo omwana yakola ki yasereba osigira ffe tetwalimu ekyo kugamba mbu sima twagala namba simanya wajjula ennyo tetwali ku ekyo twali twagala balaga nti mu sentro tukyalinawo abaffe osigira eyo show bw'oba ogibaze bulungi kati nze naliwo abantu baali basoma ne mu mutwalo tusibe ku sente tusibe ku sente obligate etuuza abantu bameka etuuza abantu 38 show yange yaggwa nafuna abantu 107 ng'obligate tejjudde nako yadde naye nga nkugamba bali 107 n'owakana obadde mu bivulu aha kabako yafuna abantu bamekaawo tebagamba nti kyamulya oli omulireko ngamba nti yavaayo n'agamba nti kyamulya ye yagamba yafuna abantu be oshegira buli omu beera n'ennambaazi zo oshegira gwe buli muntu gw'olabe yali erugogo wallahi billahi yalina tiketi kambuuze yafuna abantu bakakatemu nkugambye yafuna abantu abasoba mu mutwalo lugogo etuuza abantu 2,208 bw'oteekawo abantu mutwalo banga tosobola nalaba bantu kololo airstrip etuuza abantu bameka eyimiriza kale abantu bameka eyimiriza abantu 3,700 oshegira Kenzo yajikuba nagamba yafuna abantu 2,000 papa Ako Nobati ulamusizaako sebo tuli kumpewo abantu bakuwulira sebo tubadde tulina ekibuuzo kimu kye twagala okubuuza Ako tuli mu kwebuuza nti Lugogo wafuna abantu bameka ng'omutegesi ku show ya Alien. Ekibuuzo ekyo kati engeri kyenfunira nga nikola feega naye kati kankikuddemu mu ngeri y'amagezi kitegeera abantu benafuna ku kuliketiko mu Lugogo bali ku Africana tebajja awo bali basooka okulanga era ne kuba ensonga ya Africana nagisenyuye sikyalina lutalo nayo lwonna yadojiwaabira nti njagala bazirize kino nabasenyuye kugamba it was a blessing in disguise nti baatugoba mu kifo kyabwe tudde wagazi omukulu yagambye nti wafuna abantu 2,500 Abitex kye twali twagala okiralifayinga gwe otubuulira omuwendo omutuufu gwe wafuna kati ate omuntu ali eggulu nga Kampala yamulema amanya ate yabadde omusajja yabyogedde ali ku live ng'ali ku simu ng'agamba ali ggulu olisegedde eno generation yamusukako muzeeyi yakkiriza ate wanaagala okuwalira agenda ku okay Nobert yoyo naye yennyini abantu yafuna tabamanyi agaye bugambi basinga bandijjuza Afrika ne basigala ebweru ate nze kati kansoke ngende kusaidia Shina kuba yabeera mu bivulu si ye muntu yandibadde akayana okumanya namba ze zibeera mu kivulu anti ulya kyenkunyonnyola ebyaddala shezo ziraba bw'owandiika URI gwamanya byogikweka oshigira kuba nze show yange natuuka nenjiwandi saagala byogera nebye bamanyi natuuka ne mbawandikira ne mbagamba a charity show ya bwereere olwokuba nali nti mbyakali enskini
era obusente bwe bansaba bwali butono nejogomba okudda mu kamera dewewana mbusimanyi nafuna abantu emitwalo bweki simanyi ekitegeera edda CRA anti egenda ku ttiini yokweteka omusolo buli mutegesi wa kivulu alina okuba ne ttiini kibandanga bwe yatugamba yatugamba ngenda bakuba sho abantu abanaabeerawo basigale nga bagamba omusajja ayimbye yakituukiriza okuba ebbanga lyemaze nalyen skin performance zonna zazaakola entry yasooka yali shatter eyokubiri yajjanga Michael Jackson era yajja kibagamba nti Michael Jackson we Uganda osegera anti nakitwala Michael Jackson we Uganda magezi gadze nkuddiremu taata nange nkugambe kale Michael Jackson wawa we Uganda owakabira ng'oyise ku Wafu Road. Yes. Eyo ntegera sijajjiwakanya. Kati gwe nawe okimanyi ye Michael Jackson wa Uganda. Wakitwala naawe. Saakitwala nakitwala. Kindi ku mutima. Ekirala mbadde nkyayogera wanga lino bannange. Mbadde nkyayogera ku show. Nene dda kati kankubuza ekintu kimu. Tomwagala. Mwagala kyali wange. Mbadde manyi tomwagala nti empala naye ekisiru yakkola ki? Amusajja wange. Aze mwagala. Ali ni mwagala ebyadala. Olusinga batulimbamu. Agamba ekintu kimu. Okwagala omuntu ekitegeeza nti buli kimu ujja kukikkaanya. Wulira kankubuza ekintu kimu. Kale kagamba ekintu kimu. Omuli w'embizi takyawagisiika. Akyawo eyalyambi. Nkaddemu amagezi gazze. Tegannaba kujja kaddemu. Omuli w'embizi takyawagisiika. Akyawo eyagiri awabi. Okitegeera? Kati abamwetoodde bwe boogera yaba ayogedde. Shina singa omuntu bugera ku makyala ajja nangamba akawala ako nze nga nali mbaddeko naawe nkukyawo kye baŋŋambye oba nze nsigale nga ŋŋenda naawe gwe mmanyi ku buntu okitegedde kati ekyo ndowooza nkijjeewo okitegeera bw'oba oyagadde omuntu bwe bajja ne bagamba ekigambo kireke kuba gwe wagenda tewajjira ku kigambo okubeera nga kikyaliiwo oba ng'omwagala okitegeera ekyokusatu Michael Jackson anti gwamye Michael Jackson we Uganda tetufuddeeyo mwenga bwekitwala bwe kiti bwe kiri ekyokusatu entry gye yayingira eyokusatu ng'asiibula nayo yali y'amaanyi okitegeera era buli muyimbi yajja n'ayimba ku show ya Alien ye muyimbi waffe ye kyali waffe okitegeera bwe yali mukomera ne bamubeerawo yabagamba tabeetaaga kati ku show mulina be mwayita mpaya abayimbi bana bomanyi abamanyi abali ku kooti nja kwogera ku bantu ŋŋambye bayimbi Pulufiga ŋŋambye bayimbi Pulufiga si muyimbi ate tuba twogera nsonga z'amagezi oluyitanga bya kisiru naawe muyimbi ani gw'oyogeddeko owaawa kyogera bintu bya kisiru fango ndi maze owaawa yakulanga ateyagalidde ogamba fulungu toddamu kwogera bintu bya kisiru naawe ate nze njava ku pano yo nze nkubuulira bwe tuba tuli mu toyi toddangamu kuŋŋamba mbu oyo bbi Pulufiga yababeererawo wano anti kati gwamanya tewaliwo mwana wa fango nalina moral authority kuvuma Pulufiga nze namuvumyeko nze nvuma fulungu kati gwe gwamanyi gwoyogerako okitegeera gwe gwamanyi gwoyogerako oyo fulungu mwabikkulira amamwage oyo mwabikkulira amamwage olw'okuba yabba ssente nga Kibanda ali mu kkooti yayagala ndowooza tujjeyo okitegeera bwe bamugambako nalaba nga takyajaawo okitegeera n'anooma andi yali alina access etuuka mu bakulu abaali bata ssente anti kati kagambe ekintu kimu simanyi oba owolereza lwa mugaati oba owolereza lwa mazima okolera bantu kati nange empeereza bantu okitegeera waliwo omuntu for example waliwo omuntu nga ne baŋŋamba nti nno yanzibye aziro nga aziwendi ntambula bulungi kola bulungi mugamba oyo mumuleke anti wulira okusinga ku byakoze wulira era bwe kyali jasi bagambako mugambe nga bamanya abantu abakulu yanooma okitegeera kituufu ate kati gundi yajja buzi n'agamba sente mwaziraba
muntu mukulu nawe sola muteeka mu bino bya kisiro nalebo mulamba nemwe mulinga abagamba mb'omuntu asobola kuva mu bbanga n'akyawa omuntu gwe bagambye kale obusungu tebamukuba ebyayagenda biva ku ki okugamba kubeererawo bantu bammwe ne bavaayo ne bagamba twabayite bayiteetagala kati kakubuza ekintu kimu bwe bakyogera tetunagenda ate kwoyo yalemererwa abawo yalemererwa tonyumyaga bantu naye ate njava ku pano y'omwana boba osazeewo tukolera abantu tetukolera bikuuzenge tudde ku sho babaho awo kafranka bahonja kasanga kakuba empi ani kati kankunyonyole ebozi mbadde sijogerangako oyo abaho ebiseera twakubira tiktok olasa ne mutoolo olwokuba yali ayagala okubuukira okupapirira atambule mu bantu bamumanye oshegeera yatukubiranga obusimbo bwenze nga simumanyi agamba busima simanya president wa tikitoka nze nga kuva dda mbagamba siri tikitoka ndi content creator kwanga naleta content wange oshegeera tikitoka ne content creator anti nze sagala kumanya tewamanyira ku tiktok wamanyira ku tiktok wamanyira ku ki osegedde naleta content wange ne muteeka ku app yammwe oshegeera era nze bwempuliranga ntudde mu sound eba ya luyimba situlangamu ebyo busimanya sound etambudde bwesimanya maama nnyabo ndi content creator nti weyaba nkola ekintu kyange nange ne bakituulamu nsobola kyosanga batadde video yaku status ya whatsapp y'omuntu ng'eriko ne watermark ng'evudde ku account yange ekyo kyendi oyo mabeere ng'atukubira essimu oyo gayi mulinako obusungu ggwe ng'atugamba ayagala tumiitinga nga tugaana ng'ajja ku live okumanya ali munaku masiikiini ng'ayagala okulaga mbu atuwadde ssente atuwa ssente wulira mbireko binyumye waliwo omukyala amuyita apoke organics oyo senga ku live yaja natuwa emitwalo 8 nze ne mutoolo waliwo omukyala omulala amuyita katsirulu naye yali waku tiktok yali agaba nnyo ssente by the kati takyagaba baana bamudisappointinga nnyo najja natuwa emitwalo agaaga oyo franka n'agamba kati mbaletedde abagagga ndowooza nze tugenda labagana enkya ngenda bawaayo emitwalo 2 okitegeera ne tukiteeka ku Holland apoke yatugamba sente yazituwera ku live wabula yatugamba mujje enkya ku dduuka era bwe twagendayo ulira bwende tomugagga ne mugamba oyo namuwa ssente zaabamuwadde ssente beeramu naawe amagezi ate baamu amagezi ate naawe tewandi mulese nenfa obwavu naawe tebagala tumanyira nokuba omuntu akwadde obusente ulira nkyakunnyonnyola ne tugenda ku dduuka lya apoke n'atuwa ssente zeyasooka oteeka ebbali n'atuwa ne transport emitwalo 10 twavayo n'emitwalo agaaga nga tumukoledde yadde video tetukoze eki awo kamabeere ne katukubira essimu ne katuyita kismakingido mu Kampala ebyo biseera bwe kawera sefu ku kamera okitegeera ne katuwebuuzisa musasula renti musula mu nnyumba za ssente mmeka okitegeera ebiseera ebyo nali baitha oba nali nkyalina twali mu covid nga ndi wa Bunjo manager wa Mariachi gyembeera kale nga nadduka mukko gye nali mbeera lwa mabanja naye nga gyendi ne mugamba wensola 10 n'emeka ne mutono namugamba 10 n'emeka gyemitwalo ameka natugamba ngenda bawa emyezi emeka enena buli omu netugamba easy netutuula sefuko najja ne bamuwa kamera ye waliwo ne batikitoka abalala oyo mabeere natukozesa bu video mu gadeni za Kingdom Kampala nakwata emitwalo 10 n'agituwa 10 ze ne mutoolo n'atugamba ngenda batera ssente ku ssimu tetwamubanja nako tuba tuli awo n'asindika emitwalo 15 buli omu tuba tulina we twali ne tuwulira oyo kibeere kya mbizi ng'ayasama bwe yatusasulira emyezi 4 gutomanyi bwe kiruma oyo gayi nali namumma obudde tomanyi bwe kibeera ng'agamba abantu busima yatusasulirako emyezi 4 okitegeera nanonye enamba yoyo gaye nembula nesagala gyokweteeka ku pressure ne bwe mulaba bulabinze wola okitegeera sijagala neŋŋamba abantu abalimu otuukirira ne mubagamba oyo gaye akendeeza ebigambo okitegeera tajja tumanya tamanyi bantu gye twava bw'aba yagala obusente bwe tujja bukwata tubukole ki waliwo sho gye twalina kugira dieta twaze mukaka oba yali atwekubako
twali ku gladiator ngalo message eyo kyake mazo mmotookako nalinya ku stage yasoka nampa emitwalo 10 nenzigana ngandi MC lwaki wazigana nkunnyonnyola nze boy bondaga amazinga kulaga nze nanooma si ntondo singa bucha kumacha kati kankutere mu scenario esinga okuba enzibu mukazi wonga agenda mu ddwali agenda kuzaala nenkusindikira mutwalo gumu nosanga ntudde mu kamera y'omuntu omumbagamba nasasulidde mukyala wa kacumbali treatment ye yonna owulira otya oddamu okumpa obudde gumayo omuntu okuvayo nagamba busimayo balabaawo nabasasulira lenti emyezi ena kale ndi mulalu ndooza munzije mu rehabu totawaana njava ku pano yo nakigamba ne wali waggulu bamukubira andi kati ze kagamba ekintu kimu wulira andi yagala clarifyinga kati nze abigamba mulalu katandika otuulanga wentudde sijja kudda mukola naawe nze omanyi kisinga okunova mu bulamu bwange nakimanyi okwogera amazima omuntu nalabanga nze amutetenkanya ebintu byali byakisiru by the way bwenze bwebera ku nsonga eziri serious nyiiga osigira toddamu kunkuba kasajjako kale kyaliiwo kati toddangamu bwemba ntudde naawe toddangamu kwogerako ebyo ebintu ebibiri ebisirusiru ebyo byoyogedde basebo ne banyabo nga kasooka tukole bwetyo mukulu akakane tukomewo kagamba ekintu kimu eno ensi bonakkiriza bakunyigire mu nyindo ng'eminyira tebajja kukunyiza bwe babansiba ne mbanga mbadde ki n'ofunamu ki kale gwe bwonsiba n'ofunamu ki ogenda sigala kunsiba kubajjemu mbaawo gwansibye abali omukomera si bantu kiri bwe kiti na buli omu omanyi kiruma nnyo omuntu okuba nga yuuza okisegira lwakuba ye mafia bosi ayinza oba tanavayo byogerako naye abantu abali around byatulumye tekiba kirungi okuba nga oli mu lugendo lwoyina botambula nabo omanyi ffenna tunoonya ssente naye waliwo ssente talina kulekeza kyaliiwo okisegira nze temusobola kera kumaca Ivan ne baŋŋamba bwetugenda kukuwa emitwalo 2 singa otusetingira Ivan oyo najja mu kifo tugenda omukubira okisegira nze mafia bosi tanjokya nkubulira mullo ate nze ebiseera ebisinga njokya abantu ababa balina kye bakoze okisegira naye nga ne mafia bosi takimanyi mwenna abatasobodde tubeerera mu mbeera ya sho olwokuba kumuliko ssente n'abantu mwenna abajja ewa mafia bosi waliwo n'abantu abayimba naye abamujjako busanyalaze otwo bonna okisegira boyi tubalaba eno ensi ogiraba gyova toyombye fikigaza twawanise tugenda kwafirikana mu gw'omunaana nze nkubuulidde wona wana ate katugenda kgenda mu gw'omunaana ani abasinze obbanyi abani abasinze obbasiwulwawo mu kaseera embeega atangira gwe bwokatema katega ku tiktok oyo bajja kukuddamu tuba tulyawo chicken yasooka opostinga show ya alien skin nga Nobert yakata bwati nakatuwanikira netugamba kaali tuba tulyawo nezireeta gladiator napostinga mu bufunze chicken sente zamumalamu nasulawo mbwani alien nagera nani ne gladiator kiro kanti kiralifying banne abantu tebagenda lya mu nsawo zammwe sane oli agabagambye ali mu kukola njogera byayogedde yabagambye ye ali mu kukola ki sente kwatagala kujja bakabire kizimu mukole ki mumuyambe kati message yo jiraga ujogere nga tundali mu kamera bakawunga cheti yes chicken yagambye ajaba n'ekizimu yes ajaba n'ekizimu kujja kuyamba tegeza kutuufu waba kuba yagambye eri ekyamutwalayo zaali ssente ate yali ali mu kukola naye nga ye mafia boss tamuyinako ki buzibu era nesha abadde azipostinga n'agulirako n'abamu tiketi just ye teyasobola kubawo kozi eri asakayo nsako ye
kozi omuntu yenna alina ofuna kyalira ekibuuzo kubanga mmaleyo kubanga era ne Nobert Events keyakedde nassa ku status ye ng'agamba era chikeni kankubuza ekibuuzo kimu ebbanga lyonna chikeni lyabakoledde Mafia Boss yali avuddeyo n'amwebaza wakati either mu bigambo oba muwa ssente oba okumulicogonizing oba kaposti konna chikeni abaddewo kale trauma gye yalimu ani yamubeererawo kale simwogeddeko kati gwemwogerako kati tumwogereko trauma gye yalimu nga yakate ebifaananyi bye mwennyini ng'ensi etandise omumwewala ani yamubeererawo ani yamuyita ekyekiro n'amutuuza n'amubuulira n'amugamba embeera bwetu naase tolinga mu bulamu nekkiririzaamu ani yakikola bw'oma emikwano gya luzingamu eyo moment gyamuyita kagamba ekintu kimu wulira omanyi nze bade sina gwe mmenye naye ani nze simanyi nze benjogeddeko abasinga bajja kwetegeera omanyi waliwo kyetuyita true love n'okukozesa omuntu osegeera eyo ndi mutamu ya mukwano mu bulamu bw'ensi bw'olaga youth yenna ghetto youth nti one love gy'oliko gibeereko togivaako ghetto youth tasobola va mu ghetto youth munne lwambeera anti wulira anti kati kagamba ekintu kimu Mafia Boss oyo omulaba abantu bayambye bangi nesi mu kamera nze nafiirwako ne mukubira ekiro yali agenda ajumani nga mugamba mpe ku ntambula nangamba sane entambula zonna nzitutte osobola okungumiikirizaamu enkeera emmotoka ekutuukako nteekemu n'amafuta fulu tanka ne mugamba Mafia Boss ngenda ssulayo okisegeera nangamba netukwatagane nkomawo enkeera ku makya we yalina omukono gwa gundi gwajamisi nemba mu kyalo yankubira n'essimu nangamba sooka ojje ku kitebe tunyumyemu yampa emitwalo aga nga tewali n'omu ategedde osegeera nga tewali n'omu ategedde nga si bya kamera si byaki kikulaga ki nze nina abantu bendabye nga Mafia Boss abanyiga ekikono naye nga ze namukuba piki namugamba oba mbeera ki namugamba nswamaamu najja namukuba ekikono manyi bye mtu si bya bw'aba alina omuntu gwayamba naddala kati ffe nga ababe va kuba nabebbali abajja obuzzi akola bw'ati akwokera wano bbali osegeera that is ekyo kye tuyita one love mu bayuti bwe mba njikulaze gindage osegeera kati kigengigende wadde oyagala akola eki musajja amuwadde obukadde bwe anti bwekyembuuza nina gwe njogeddeko erinnya oba maba mwogedde nze mwogedde kubanga n'omutegesi yennyini gwe yatandikiddeko bwe kutu kikirate kyenagambye nti omuntu bajja nangamba ekigambo tekikunkyaya omutegesi waba yamwogedde nze nenjogera embeera egwamu eyetuluba nina gwe njogedde nina gwe nayogedde gwe mugambe positinga bajja kukola ki bajja kwereeta era linnya lyemmenye yatuyiyeyo nnyo alimba yali wagira diyeta neŋŋamba Shoni ng'omusajja akwadde amasannyalaze lwaki omusuddewo abalala nno bonna kale naye Shoni waswadde wayokyezza taata musajja wange naye I was even shocked okubanga siraba live ye ng'atuwanikidde otulaga ekiri mu ground bamugoba mukufangoni ayina oba yakola kyawo muvuma nnyo anti wulira bayire kagamba ekintu kimu abatatatuuka ku fangoni bwotuuka ku fangoni balina embeera gye bakugromingamu okisegiira bagezaako tuteeka muleeni bw'ojja ng'oli munnamawulire obeere muleeni y'abannamawulire professionally gwe bw'ovimba akatima nga bagambyeko ng'oli muntu mukulu toyagala kuwabulwa ng'okita Shoni mwamuwabula n'azimba omutima ndi mukuwa ekizambo ze sina gwe nayogeddeko okitegeera okitegeedde ammaye oba gwe oyagala kunjokesa gwamanyi naye kyenkunyoya kiriwo ekiti omuntu yenna ategeera ng'ali ku fangoni yakyaliwo oba omuntu yenna akkiriza okuwabulwa be oba olaba bakyaliwo buli gwolaba avaayo oba buli gwolaba apapa n'abuuka nadda ebbali okitegeera abaana noomye nga bamuliiriddemu Shoni ani yakimya amasanyalaze okay basebo ne banyabo awo tetujja sukkawo ate katukole bwe tuti